Ife Tuggussa Enssonga. Nino okufana kuvaako. Kubaka Katonda ajja kunsa mwavu naye antadde mu bikemo bingi ebyokufana enkola ki? Obibuuka. Nembibuuka naye nga tampa ssente nti obagenda gaggawala naye nga atamponyezza kufa. Keera olulala ne luyitawo. Twatuuka lwakusatu olunaku. Twakka wansi era yashikola bwekyali nga omu n'alinnya waati naffe ne tulinnya. Amazzi gankoma muno naye nga ate okukoma muno njala gambulizeemu neetaasi ng'abasajja bakambwe bali wali n'amajambi agaliwe gati. Naye nga olaba nabo balumba ekitoogo balumba bajje bagala kummalawo naye nga nange nze nawona n'amazzi gankoma muno natuka okubanga ne wasaalinya galiwe gati gala kunzita gansula naye nga nange njala Mukama nyambe oba gambike kuba abasajja bali baswakivu nga bali bagala kujja. Takutuseko live ku Hockey Grounds Lukoko. Live worship concert. Jakutusinze obwengulabu bikuke ngawerekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi. Nga 3 mwezi guno gwe11/2023 okuyingira emitwalo 2, mitwalo 5 ba VIP nga yemmeze y'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituswako. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Kitundu kyakuna tukyeyongerayo tuli ku kitundu kyaffe kyakuna tukyeyongerayo n'emboozi eno gye tuliko no ya mu tagaye tetumumanyi naye tatumanyi obula tunyumiza bye yayitamu mu bulamu bwe. Right now tuli ku Gold gye yagenda gye bamutwala abamulimenti agenda kubeera ng'agenda bweru kuyiiya yakomekereza nga bamututte eyo ewala okusima Gold. Twakoma mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga bapulanze okutoloka era nga Mukama bayambye babazizza mu kinnya kyekimu kye baalimu kulaba nga batoloka. So bamamala okubazaamu kinnya kyenyini kye mwalimu olwo pulani y'okutoloka yagenda etya? Pulani twaddayo olunaku olwo kuba twesunga Mukama bagane twawula katwatuka mu kinnya kuba oli omulizi yagenda ataddemu obunnya waggulu waate olw'ensuulu. Era wekyali Mukama yatuyamba ne batuzza mu kinnya ekyo. Bagamba bagenda bati kuba bali tebamanyi kuba twakola abantu nga si bangi. Twali ku bantu 5 twali 4 oba 5 twali bataano oli omugezi waffe nga ye talitakola naye nga atuwalira ekyo. Wamu bantu bali mu magezi nate ali mugezi kuba ye talitakola naye nga agamba mukole we muti we muti. Yatuyamba ne tusomoka twatuka wansi ne tukayo waggulu era omu yagenda n'alaba oli asooka osima n'alaba nga wali ize nga tewali buzibu nga tale nga kulengera nti batuli gye tubeera wawali nga tuli mu nsi nga bali mu nsi endala era wekyali n'awalampa n'ensuuluulu kate ekizibu ekyaliwo nga tulina ensuuluulu mmeka baali bagaba ensuuluulu 2 nga tasobola zikasuka wansi kuba tulina miki mugwa gusigala eno kuba nogutuyambako kujja kulya emmere tulabe wansi kagodi tumunyenya tulinye waggulu atwe ebbaafu kuba tuwa amasimu tegasobola kusikayo wansi kati awo waali obuzibu naye twayiyanga twaddamu tumugamba olunaku olwokubiri twagenda kwolwo twamugamba genda sinze oli omulenzi nga ddamu ng'ogazira obuki obutuli obwo kabe nga sikati nga oli wakwata mu waati sokwata waati yakola waati ng'enkima ne tuddamu kolo kati twakola kuyekiira
netuddayo waggulu ntulya ki emmere tukomeyo kawungezi naye gusa nayambuka nga naye ng'agazira mu kubiki sikuli obutuli obutini netukeera olulala neluyitawo twatuuka lwakusatu olunaku twakka wansi era yakikola bwekyali nga omu n'alinnya waati naffe netulinnya netugenda netuuka waggulu tuuka waggulu tumanya kumala batwaye luddawa netugenda tunyonye ekkubo buli tusobola okudda luddawa ewaffe malero nabe ekkubo ekkubo twalifuna kubako twagukira akalako abamanyi mu bende oba olengera woleke wamala ojengera woti eri obojenga nga emitali eri kati nga wenengera ennyanja kati olaba wali biri ebintu biri ebyeru biri bateze biri ebyamukene biri eri kati oba birengera woti eri biri ebya bulungo ije olengera ennyanja kati nga tugukidde wano naye nga tulaba kubo tukolaki kati tutandika okutambula naye nga tulina tutya okutambula n'ogwa mu njoova ate yasi mukama tutambula kiwaza zima katwatambula tutambula netugenda mpaka otwaga ku kkubo lali lya kolansi naye nga ate siyali ate mu bende ate tugukidde luddawa kuli eri lye 40 waki 40 waliwo eriyita eri wasigamba lino erya wano emaddu wano gomba katwagukira ate ku kolansi weeri kumpi n'ennyanja ate waba wala ne ku nnyanja twayita ntugenda twagukira eyo netufuna takisi netukotuza luddawa mu kibuga nenkomawo netukomawo kati bannaffe ate abamu abasigalayo abamu takisi mugifuna mwalinamu tetwalina ssente twabagamba ekituufu takisi zimu abamu balina ekisaba era nebaza n'okwebaza balina ekisabamu batuyamba twabannyonnyola ne bategeera ne kondakita yali agambye driver yagamba baleke bakole ki twatwala abantu nga 5 nagamba bambi bakole ki batwale ne batuleeta mu kibuga twajja mu kibuga netufuna ku masimu okubira abaddawa abamu nga bamanyi okumanya abamu bakola kino okufa bakola kino olwo ziri musanga mmeka eri twavayo saawa bwali saawa nga 11 ez'ekiro kuba bwe twagenda kawungezi twaddayo kawungezi tetwadda kungulu twagenda tukola ki tuba n'entezi zaffe ziri twagenda tulinnya netuuka waggulu sikuba nitubeerako waggulu awo nga kale twalinga abawunze kuba twatuka waggulu netubeerawo awo tubeerawo tubeera saawa 8 kola tukaza saawa zaffe nga 3-4 kuba twava eno saawa zaffe kuba twamala okulya emmere netukka wansi 7-9 awo tuba tukyalya mmere kati tuddayo 11 mwina kudda waggulu kati tetwakomawo twagenda bugenzi tubeerawo awo saawa 3-4-5 tubeera mu kyalo nga tumanyi bwe tuli mu kyalo buba bukyakya 11 awo tuleka okukola ki kunoonya ki paka bagenda abantu batulagira bagenda okukeera okulima netulagira ekkubo batulagira nti ku takisi oba magala takisi ziri luddawo eri biki batambuza na bigere tuuka mu takisi takisi netumwegayirira netukuba amasimu gatuyamba netukuba amasimu nga jesi batuyambe batuyamba tujja mu kibuga batusindiga ssente bwe muyadda luddawa mu kyalo kati netuuka mu kyalo mukyalo sosobala nenzira muki kuva wadda mu kyalo wammwe waffe kati saabeerayo ate nga nkoma muki nga kyalo basobola busobozi nga nkoma mu kibuga era nyalakola kikukola era sina mukisa naye nga ate jalanye okubeera mu kibuga kuba ekibuga kibaamu riziki kati nga nkoma mu kibuga nkole kati mukomawo awo nalabya nenkowa byonna byonna ebyekiyaayo ebyo bikibiri kuba nabiri bantwala naye saagadde nekisinga yalakola kufuna ssente nekumawo okuva wawadda omugaggawo weri weyasooka okukola tomuwulizanga ansika ne kati ansika alina namba yagiina okusika ati ansika alina baginanga bakola kati bakubye ne milioni 10 era nazigamba nero kungulu bakubye ne milioni 10 wali naye kati kale bansika nzire mu kintu kyabwe like abakusika bati akubya ne bagamba twera kola yantukole nawo nakutaka emitwalo 3 kati banno be bakola ki bakutedako baga twakubye kale twakoze ssente jangu kole kudemu tukole ki baguja sobola kuvuga kuki buvuzi nenze naba n'okuvuga kulimu okola ki kufaye kati nze saagala ebyo nabikola ki nabikoowa eno gye wava eno gye mwatoloka tebakunoonyanga poze baba bali kuba embozi zinawa oyo gundi oyo namawule ndoza yavaako simu eno gitwakinga nensemuka nemba negamba embozi kuyava kitwakinga essimu seena ate nesimu agikyusa naye essimu nga bagitulakinga ngenda akantu keetaano kungulu akaba ti ndoza bagenda okutuuka kunkakola ti kumukumu naye bakubeerako wala kakola ti ndoza bakutuukako nga kakaba kumukumu
kati nefuna bembuuza ne bangamba bayinza okuba banimba banyiga buli gwembuuza ngera bamasanyalaze bano abakola ku bintu ebyo nga bangamba obumunga nimba byo bangamba ndoza baba banatukutukako bakakola kumukumu nakutekamu nesente okulaba nga ntereza essimu ne bangamba essimu kijjeeko nira indina nenkola ki era nono guyini lukungu yakanda abanaku zino kubana yangamba essimu zibukabuka ne mugamba guwandikire kizibu yakimanyi ne mugamba essimu nasijjako olwekyo bayaka okuba baddamu baagala kukola ki kati obulamu bwo obutambuza otya kuba kimanyire oli mu kutya ku budde buno essimu yange esobola okubeerako netabeerako kati nana mukwano gwange yanyikiza bikoodi onesimu esojinyiga nga bagikoko tukola ki essimu zibanfunye basobola gitulakinga ku global gundi eno ki mapwe newe nabena ndaga osobola biconnectinga n'obijjayo oba n'obizzaako kati essimu esobola okukuba nga teriiko oba nenjizaako olumu nimenka mapensa kino essimu nenkigirako ddala nokyeba nekikino kiraba nakisumula balina bagenda ne basumula emisumala nekivaako n'omwezi mulamba naye byonna byonna emboozi yandetera ebyo nesumula nti giri jasi nawe ngenda omuyaye wali makanika wali asumula naki alina akawaya kajjamu kati ebanga essimu eringanga etabanangako kati waliwo ntera nemugamba njizaako banja agenda ku Facebook oba ku ki nagenda nasumula bunaku yakola bwa kusuma nemwayo 13 oba 5 akamu najjamu nadamu nasanikira nenjamu nikakusanikira nenkosa byenkola ki njanga njakozesa simu katini ngajamu line natika mukaki asima katini nengera wendi kusawa kubeera okwera bisabishya mbange yekweka olowooza mukwebuuza olowooza mukama wazza musango kyokubona abona bwozi ku byoyiseemu mukama kyalambere ku nsi kubanga ise mbingi nnyo nno waliwo nebyemabega wankyali muto nate ebyo bijja kundabisa nnyo kubanga nabyogera ate bantu banyu bajja kuntegeera nnyo tanjogere edda nga nkyali muto nnyo myaka nga 14 15 nabeerako ne muzeeyi wange musuuzi wa Bumonde abeera Lakayeeyo accident yakubako abantu kati emoka zino zimanyi zifiso bayita miginoni sizino fiso waliwo zibayita miginoni mige kati itika emonde ensawo 8 etwala mu wino zijje Lakayisingiro kuba Lakayisembere isingiro nembaye era mu wino abamanyi abagaga bamu wino abamanyi babone bonna bayisubuze Bumonde bamanyi ona mu wino awo ngenda bagamba mutabani wacha bishi bamanyi esa anagenda ye inga bamanyi nena wona kwa accident ngezi nganzo waona mu mutishi otya eyasoka naine muzayi wanga tudde mass isingiro yensozi isingiro district ovali mbala isingiro nde Lakayi zisagana wezitu kati ole ensozi waliwo utinga luka wansi tubakunula monde wagulu fiso ziba za mukka ezo fiso ebamu omuki omukka leka wansi bwe munasaddakibwa nabanga bwe mwasaba Katonda atuka wagulu bulungi abali wagulu waliwo abatiko monde batikokonka ne bafa ne mukane tukamu makati ne siba utu mundu gumunga ne muzeya tudde wano devali wano nempona ogwokubiri twali ku lusozi bayita Kiryoza wasinga wadoma ne Lakayi obafuna omuntu abanyera Lakayi Kiryoza byakamala gombola Lakayi town council wakamuswaga nogenda byakabanda ogenda Kiryoza sozi nokogenda bakatawuni kwata Kibale kwali abantu gibayiro omukazi n'omwana obulirayo nokubudo bwe nali kubudo nga kyali mbudo nali mu bitundu ebyo nali ngendera mu myaka egyo gibayiro omukazi n'omwana gyatawo kya Kirugu wawulirayo budo nali ne story nanyi mai nali yeyo ne umuka nejja ne kutuka difu ebati kyasiba tekyakola ki ne kawansi njizinezegula kati nawona ntya kati kubudo mpona ntya okuva kataluke Kibale mukujeno kuba bali bandika akalo bakaita kageye kati akata nawona ntya katawuni kafe obakalengera wansi nganzezeno kasozi kati kolo natula maaso kuba mutani omugaga alina tula ludawa maaso bali matula wagulu kati bakonguka nga bakutuka omuka nekka nga tuli maaso kati driver naawunga n'agamba kati Tani Boy yali wano twatuse omukazi ng'ali wano nze ndi wano Tani Boy wano driver twali wantu bana mu maaso Gwanyama ogera kwa tirachi sebola ba zaka kunyenyele kubizibu byange natunde takali ya mama abenganda bonna banchawa ngamba nyingenda bweru nene banziba wata maidi wali Uganda wali we emirimu wata manyi watumo job agencies natete bagabe emirimu sebola funa wa mulimu kugambe bagala abata
atasoma ayasoma emirimu bagikuwa kati nange ogenda kuntu jakutwale kati ngeze Uganda. Job Agency Limited. Bela kabaka ina banambe mu. Kufulira bana Uganda emirimu. Wamona mu abagala abakozi. Basange bakampala na tete. Kuba Road. Tutende ya bintu. Okumunye bisinga wo. Tukubuye ku noti musanvu satu. Musanvu. Tinana mukaga. 17. Ni ku noti musanvu. Ana mu 2. 11. Noti mukaga. Omukazi alina n'akaana kato nnyo ka baby kati tani boy driver ndo zabambi yakola ki yawunga n'agamba tani boy genda otegeye ekijinji ndo tamanyi nti ate emisinde mingi tasaswa ategeka ki kati n'asindika nga mayasindika tani ki sikanga asindikani nago mwansi si mipiira nokunninya nogwa mu kikutu wenti nakumoka n'akabina kakanuma era nasigala n'ekisawensi nga mpulira nanfa nkubyewo egumba nenje esimu ngemuka njabe kira weti namatagazikidde byonna tekyasiba kuba dife kutusa nenje esimu alina akasimu nga kalayisi kali kamapensa nga watata nemuga tata emodoka ekide wansi mukaitunso yake essa abantu nangamba owonye mga tata mponi naddako esimu yajjako esimu saawa ziringa 8 ez'ekiro kuba twavangayo ssaawa 5 eri nga naye amanyi kazana kyagenda kuzaako nakubira omugagga weego asindikira omonde ali awo muwinaawo ndawo niwasooka mini yabeera nakawaawo bonawonaawo wabeerawo muwina bona wabeera basuubuza omonde baludde nnyo bamanyi nnyo mu kibuga nange emotoka ekoze ki omonde bwaka buweddewo kuba omonde buli bwakutula abantu nga batema abantu wansi mu nsawe naye nga ensawe zababanyize nga enegumba olaba lino ng'olwo osanga ensawe yamuzize weeti ng'aliwo ati ensawe zamuzize ekigumba kiri weekiti kyavudde weekiti zamuzize ekigumba kiri weekiti kyavudde weekiti naye nga senze ndeeri waggulu ndi kwenyiga egumba nali kubyewo kabina wenti mpulira obulumi bukola ki bunzita naye nga ate nze nenga yawonye oba kuba nange korona wana okulwala n'omunana namenyeka muno mune naye nga ate abantu abana bagamba oyawonye naye kyanewusa omwana yawona okali akaana akatoko omukazi kaanako kaawona omukazi n'afiira wakaana kaawona kokka beva yavaamu ne naawona naye nga yawunze yavaamu n'adduka naye nga yawunga obanyi omuntu gwalinga gwe bakubye empiso nga awunze nga adduka alinga yawunze alinga omulalu tani boy yafiirawo akaana kaawona omukazi n'afiirawo beva yavaamu awunze bali abali waggulu bonna abamu baawonanga basatu ne kati bali ku miggo magulu bagatema abamu tebaddangamu nakoona naye nze omuntu ng'ogwo nga ngunda balonyimidde bwenti nze yawona katonda nze zange sabanga era nozanze zino okufana kuvaako kuba katonda ajja kunsa mwavu naye antadde mu bikemo bingi ebyokufana enkola ki nembibuuka naye nga tampa ssente nti obagenda gaggawala naye nga atamponyezza kufa teba katonda asobola okuwonya n'akuwonya okufa naye nga ate nakugamba kati amuwa obwavu naye agenda kuwona ebintu biki bingi ebyokufa riziki z'okufa kati mbadde kyankunyumizawo ne story endala etwali nalina muko wange olaba naluvule wakiso ngagenda kukola yimbo sagikunyumiziza ngagenda angamba tangamba jangu tukole bino kuba simanyi tugenda byakibbi ate nga nabikoweera jjojjo wano siwala kwanagana nabikono bukaseera kumanya muganda ngankubira jangu niko akwagala alakuba naawe kati bambi baganda ngi bayina tata wanga amusimu abaina kasene kati abeera lakayimugaggamu simwavu lakayina sente nesa akubira mukyana kowayo kati baganda bange banyaganya abawala bangi ne kusimu nombyanyagana nabo ku WhatsApp kuki naye nga ngamba jangu tukole simanyi mugola kola ki tukola kati kude wongera kyampayaganya muki mulimo birebegambye nti unavemu bikimbonyebonye nga nyanyo mulimu mbeerewo neebeeze kati nga simanyi terangera kudda muki atera mu byobubbi kati tuuke naluvule nyano naawo kukyenda muŋoona awo kutaawo kuba yitonya nga tugende naluvule ove naluvule oddawo wali wakiso saatuka eri wakiso mu tawuni nkoma wano naluvule awo ku ssaawa manga awo olaba waawo wasula manga awo ekikuba ekika wansi awo wasula awo kati nga ŋŋamba muko tugera kola kakkala tasi wakundiramu mukola ki kati mbeerabeerawo neebaka wagenda wakola ekiro nze mbeerawo neebaka ne muganda wange ne mukakola mirimu ki ngaakola kiro emisana yeebuzaabuza abira mu takisi naye kati bamusibira byabudde njakutuusaayo eyo kati nga mbeerawo nga ngenda emisana wenkola nga nfunayo omutwalo awo ku takisi kuyimba takisi kati nga ekiro nga taala kundaga kunfeesi nga ngamba nti tikyo nina byenkola ebirala so nga ekiro bagenda ne babba abantu mayumba nabajja ne babba abantu mayumba eyo
nga simanyi angamba muko bajja n'amasimu ag'ebbeeyi bakusanga wona essimu ye oba tugeze akamunga abiri bazikuggyako balina abaana baziwali kukopa tosobola nagira mugirabako era bakubangako essimu niyo nyanda toddamu gamba nti oyakutulako nga bagako na ssente zo bagendawo ne baziira toddamu nagiraba ku nsi kati nga babba amasimu ag'ebbeeyi ajja n'amasimu nga 8 ng'agenda atundako nga 5 ng'asigaza nga 3 alinamu gebbeeyi nga wamula bagamba omusajja akola mirimu gya bbeeyi so bambi abba buki nze simanyi obwongo bwange sinategeera naye muntu bulamu mangu tugende kati nga tugenda ebusega olaba ebusega wali ku ttaawe yambuka kati obanga agenda woti mu kibuga waliwo kapaka kali wano oyingira munde wali abayaaye ekikomera kyenyini ekya sipurimu eŋŋano sipurimu eŋŋano si esipurimu eyo ekikomera kwenyini awaliwo abayaaye babeera awaawo babeera babalirawo awo ddi sipurimu wenyini ekikomera kibayitako weyite ekya sipurimu kiwali kapaka kali awo wenyini awo tulawo emisana zaffe 8 ezemisana tugenda saa 7 tulawo tuli amayirungi sebuzaabuza saa 10 netutambula tugenda nankulabye nankuwadde eyo twabba kyengera omwo netukunakuna awo kyengera netuddayo nemugaga wange nemuyitako nenkusakate lumu banfutako nenjagala nogamba banyingire munda mu saakati nga nabanya kwetaasa twabbako nekumugaga wange ginali nkolera ate mabega ate nga mubbacholo bagenda babba masimu bayingira mayumba tebatta muntu kujjako ng'obalemesezza bagula omuntu babuta ero bubanga anga olaba anga eno kati wakati we kayina kaba kakuma nga kati niwe kati nnyo kasimolo kuma nga kawaji bakasibako solo tape kati omugaso gwa solo tape watera ku lugi lw'ekyuma luli ng'osibako kufulwa bweru omanya nti webase era kyobalaba bosi bakufulu wabweru naye mudakola ki sibawo kuba wabweru osibawo oba oli osuze wabweru kati batubisa magezi tebakozesa maanyi jasibwa bwongo naye obitegeera tebasobola kubba kati oba muntu tosibyeyo bakola batya kati ajja kungulu eno ng'owebase oli munda n'agaziza kali akantu kabako kufulu weti ng'esibye kati kali akati wafuna akatiri kati nnyowe kati n'amenya akatiki ak'ekiwogo era bagenda nabo gw'ekyogowe buti n'akamenya waati nati katika mwati mujini kabanga kakutemu kalimu kati muri kati nakasama kati nnyo anasama kali akantu kati ka selo tebo kikayamba oluji kubanga lwachuma tedukoona kali akuma kuvuga nnyogo wa muke yes kaba kabuza ka selo tebo kali kubaka kaveera kati ngakola wati abala mu kiti kigundi akuba n'obutoshi nga bupya nnyo baba bijigiza binangambira awere ngakuma katochi wati akwata mukala agondi ko wamanyi wasibyo aweru webasi nga kati ayita munno mulala nga obanga asindika obanga yayisenze nga asindika gwe nga munyigira ku weti ngakola kali nga utawati nga azeno nga asumula nga talumpa tosa akula nti oba omuntu aguddewo nga lugulawo nga bakulekawo bati nga lusigalawo tinga bakuleka basikola bo wamuse kati nga bakuleka obeera awo balaba tawamuse nga asikampola mpola nga ayingira munda nga jasiba jamu essimu tagera kufunda kiso simu ezo sente kati bana bavuka basinga kubana bavuka beya batikawe empale ne mu sente bakimane asimu bishibishi ngajamu engweze twalamba ngengweze benga go waluguze mitwalo go 3 oba mitwalo 6 ngazo sanga ndo abaloga mono muka yambala nengo ya mwazi banga nga twakala muza bei amasuti nga tusako buchusa twabanga masuti nga ina wendi galinga 20 nga tusako walo yala wenkuba ntwalo wentunda ati obya tesu atojamba ndi wakusanga anti mukatale wakola yo kamu kampuni ogakungamba kikadi rogo lwa nyambadi mu kampuni mugamba lwo bakola nze ogoye you said diva just kino kintu so basoko osanga omulanga amade weru so mukubwa twabigumiranga ogakungamba yo kibe ogakungamba bakola lwo mu kampuni okaloka so mukubwa wabanga ne mukowo ngatuba ne muko ngebanjigize ebyo byokola ki kati nga bayingira munda bajema amasimu ag'ebbeeyi bagijema amasuti ag'ebbeeyi engatto kati olumu bweyalo webakubanga bagenda batundako oba edana amasuti nga 10 sigaza nga 3 nga sigala atambuza agayambala engatto z'ebbeeyi zire z'ebbeeyi tebajjamu bugatto bwa layisi tebajjamu
buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7. Esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati nga tuvaayo nga tudde walala waliwo wali emisinde we nadduka nengwa mu kisaala n'efudde olaba enankuwadde kati ekikuba ekikuka n'eri ekigenda esentema kukomera ku lugenda esentema olabayo kati genda wano okatewo oti ku Kyebusega okode ku lugenda esentema waliwo ekikuba ekingira mu nekingira mu byalo eyo waita nankuwadde oba nankolabye nankuwadde munda eyo oba nankuwadde kikuka n'eri ate ekyengera twagenda munda eyo naye batufuutula ne batemako omunga era ndaba era kwawo bennyini nga ndaba wenti kuba twali wano nga tubalengera ali bali mumutematema kati nibagamba nabalaba aba tubamanyi ku kitundu ne tudduka kati twadduka ate waliwo ekisalo kikona kuba ate byeri ebusega amaye kulira mu salo futi ne futi z'amazzi kyokka ate byenakoowa ate byenkola ki misana kiro saa 9:07 byenali nkooya ate byerimu kati byeri mu kuddamu ate ngate nabikoowa amazzi gankoma muno naye nga ate okukoma muno njala gambulizeemu neetaasi nga abasajja bakambwe bali wali n'amajambi agaliwe gati naye nga olaba nabo balumba ekitoogo balumba bajje bagala kummalawo naye nga nange nze nawona n'amazzi gankoma muno natuka kubanga ne wasaali nnya galiwe gati gala kunzita gansula naye nga nange njala mukama nyambe bagambike kuba abasajja bali baswakivu nga bali bagala kujja naye nabo bagatya bagamba kireke kigafiira ye amazzi maki naye nga bannenga bakubayo amatooshi naye nga bagamba kireke kifiireyo eyo kugobe bali naye nga nange nyini mukama njala mukama ngambe mukama nyambe ugambike kuba abasajja bali bakambwe nga baswakidde bawula kimu bagala kuntema nga olwo ye mukoowo ngaliwa yadduka naawona yadduka ne bamutta omuvubuka twagenda abantu bana ne bamutta kuba twalina ekikosi abantu nga balinga bana ne bamutta tuddamu ogwokubiri muko nange n'omulala tusigala babiri netulumba era bamuttirayo omuvubuka ate omanyi twalumba kati olaba kati va wano olaba egayaza kino kigenda Namulonde katale kegayaza ku kisaawe waggulu waliwo wakakyaliwo ne kati waliwo ekisaawe kiri waggulu egayaza katwagenda waguma begeeyo waggulu eyo era munaffe bamutta nga tulaba male mugenzera kubba era katwali tugenzera bo tebalite babba maduka ebyo bagenda kulumba mayumba aga family house obuyumba buno bepangisa bazigo bakugula nga tutubulira tebalina masitaki just bagusa buli gobongo bomanyi nti osibye wabweru webakaofuluuta awa oba oli wabweru buli omwagenda nga mubba olumu nga missoni zemu zaganda nga tukomawo twagendanga ennaku nomukola nnaku nga 8 tetemufuna kinaki naye nga temukimanya tujja kukola luki olulalayo
muko bamukwata nga tubumba muko mission che yamukwasa kubanga nakati achaji ati twavayo eyo muko kati nembivaamu bachakuza nembivaamu nempulira kati sibisobola mukama ndoza ambeza sijasobola bubbi nembivaamu nentawakala nenza mbino bemberamu yokozimba kweyayiya olumu ofunya kalimo ya nenzimba kuzimba kumanyimu manyi okuzimba ya nenzimba osikufunye nemberawo kati muko banawulira bamukwata batya yagenda nabba piki vaya ne piki yazibba ate bazibba batya bagenda wabale baziparking ne babala askari akuuma askari bakutama byokunywa batekamu ebyokunywa kalifomu bamukwira mu byakunywa askari tebakuba mulali na yenna askari ekyebuzi bakalifomu we bamujjawa kalifomu we balina kati ebyakonjogeza bingi kale tubideko ebyo kati kambyogere muko alina mukwano gwe alina mukwano gwe atakola emulago amugirayo kalifomu baguza buli lunaku buli bagenda okukola baguza emitwalo 12 oba ku 10 kalifomu ya baguza emitwalo 10 neegi buli bagenda singa nti abantu amaguza mwezi lunaku agana amunona mtu kuba bashimanyi nti webeganye mission kiwedi wekwatayo oba kuba piki 3 kuba piki bazi ba mitwalo 4 atenga mpya ana kwa 5 kwa 3 wekwatayo kujja kalifomu wa watu kufunye zino disposeza ne bazi bala zonna basigaziza bamujja mulage bano musajja wa doctor amina mulago muko wanga ina mukwano gwa ate mukwano gwa ina oli mugana wa doctor ya mboguza kalifomu oyo ku 10 ne ya mbaguza niba mutekambya ate ba wasikali yekka bakubala ne bajja ne bakubala ne bakufula friend ne bajja ne bagamba loje twali loje tuweka pikia ne bajja ne pikia ne bajikola ki ne bajitekawo era omukubo omuvubuko omugaga kyemani wekiteje mu banyu eri awo kyengerera kati yakwira ababira ne bakwata oyoneza n'obubi bukenda mu Uganda mu banange mubbi ye agagga wadde ye tatukayo ku site yeje sikuno na ku police obbye kuza wabweru kuna bakute wano kuno agagga wadde azimbe wuwe tujja bigenda mu nyebe naye ku mbozi ya mukono ye mission yali yete bamukwatira mu pitch boda yabba piki ngalo kamera kamera ne bamugoberera mabega bamugoberera kati nkunyumiza ki muganda we yankuyanga mukoba mulumbi bade nange bagala kutema kati budo bayali akazaro omukazi ade ala kumutema nayenza abantu poleza ne bangamba nti omusaya mukazi ana kyamanyi bishibishira bamututte polisi wakiso yamukwata nekati ali mu kooti ako nenga bamukwata wakiso gena nonyeze wakiso omubulize yabba epike wakiso wali obulize jamula onkubire simu jamukulagira kasisi twagala kuumba naye okyasobola okuddamu okubba mbera mbino kati ate soka ne kipa kyafa eri bansimisa bigundi ebigolodi eri wano udda lwafa waliwo emberawo akanteka nikekanga nebyanga saga kusituka kanuma muno munda banga bakipo bakyayabika kubali bakusa ku force kati emberawo waliwo nkiranga yakola ninga sina mai nentula ninga omukaza nenda luwe wole kati nchawe funa mai ningena nekola ki ne muno wanu wafu wano ona wakintu kyayabika munda munuma biri byatusimisa ludawa mubende kusinza ku force omuvubuka ali eyo nga mubbi kikyo omugamba akuba temuli mupaliyo temuli kuba wali mubbi akubanga inalizi okubba tekuli obba bintusa kubana tusa kuwanga nabyo nze kubanga nkubaide byegami twabbanga nina abo nabona abambendi nabo abamwe babivaamu tebana kibali n'omuvubuka ebone okupasaganya lukungu agenda amuwembozi emubenda akabizinesi kaina akabizinesi yatunda waabwe tatawe yafana atunda akapoloti kamuyambye okubeerawo naye ate byonna babali babba bishi tana kyali akozeemu nakimu kati muni bali mukubba anyway gwali emboozi eno gyulidde bulungi ebadde empanvumu mu bitundutundu ebyenjawulo nayo gyulidde bulungi kyemmanyi abagagga bangi abali eyo naye ng'amakubo mubafuna ssente byanjawulo so tuleme okwegomba ennyo tujja kukoleramu ensobi sobola okulabawo mumalu nga yambadde bulungi nga nolowooza ne mukazi wamugololera mukazi wa kama dachiki anyway tuleme okwegomba banje tulabanga balina ssente naye tetumanyi gye bazijja tukole akatono kofuna keekako tuleme okuwalirira teriyo ssente emala ate era ssente tewera ze muzukulu wakabajja emboozi eno gye sharinge naye nga nagambye nti tonkubira essimu ng'ombuuza ono
kubanga tetumumanyi neje tumusanze tetumanyiyo n'amanya ge tetugamanyi andi emboza gyeshalinze katusente tewali bulamu bwa muntu yonna gwekosezza obulagu gwali eyo gifunyemu ekyokuyiga emboozi nga zino zisanga wano tusaba mukama naye abeere nga ate atulungamya kubanga liwo emboozi z'okola n'agamba bino ebintu mu Uganda mwebiri ya Uganda yaffe lwaki Uganda tutuuse nnyo awo abavubuka n'abakitaffe lwaki Uganda eri ntendera bwe butyo senaawe muzzukulu wa Kabajja atuteekamu ssente tubaagala nnyo kampani nyingi ezivayo nogaa nti SB4 tutambule naabwe omuli Ziwa and Sons omuli ssente butto omuli Kiralioni mamifaati nno yonna asabaza bintu biva bweru tuline Bashira Inspire Sako batuteekamu akasente tweyanziza nnyo katuleko omukulu ono agenda atawummulemu naye nga tujja kufuna yo emboozi endala nga bweti bwegwotugambyeko tujja mukonvinsinga tubulire tujja mulaga face naye tusaba ali emboozi eno ofunemu ekyokuyiga nze muzzukulu wa Kabajja mbere bulungi mweramu